Lukwago oyo musajja mugezi singa obeera musiru nga tosobola kutegeera ngeri gy'azannya ebyobufuzi. Ku bikolobero byonna ebigenda mu maaso w'abaakulembera yasooka kwekubira disclaimer nti bannange nze sirina buyinza. Ne basenda ennyumba z'abantu, ne bookya obutale, ne bagobaganya abalema abatembeeya, abakyala abookya kasooli, kubanga ye yagamba sirina maanyi gakutaasa. Era n'ebikolobero ebikolebwako sibivunaanyizibwako. Kakati ne weebuuza nti lwaki alemera mu kifo ekyo mwatayina maanyi? Ekyo ne kibeera nga kitegeerekeka nti ekifo ekyo mwali nga tayina maanyi afuniramu omusaala, afuniramu allowance, afuniramu ensako ez'enjawulo. Kakati ansa ya lwaki alemerawo awo mbeera nnina ekyokuddamu nti lwa nsonga afunirawo omusaala era saagala omunenye. Naye twebuuza, Lukwago ono atayina maanyi, atayina buyinza, amaanyi agagoba Yutoda yagajjawa? Omulangira Kasimu Nakibinge jjajjawo obusiraamu n'atuuka okuyita Lord Mayor Erias Lukwago, n'amuyita ne Haji Katongole n'amutunuzaamu ensonga eno nina ensonga lwaki ngireese ku Yidi kuno. N'amubuuza omanyi Katongole emizikiti gya sapootinga ne bills, amazzi, amasannyalaze na buli kimu? Omanyi baamulekwa Katongole baaweerera? Omanyi abantu Katongole balabirira abalya Katongole? Omanyi families eyimiriddewo Katongole olwa Utoda oba eyimiriddewo ku Utoda? Omanyi Katongole engeri gy'azimbye emizikiti? Oba tuli mu kusonda guno muzikiti n'olaba nti Katongole aleese loole ya seminti, aleese trailer ya seminti, aleese ebimotoka by'omusenyu, aleese eki? Omulangira Nakibinge yayita Lukwago n'ayitirako ne Haji Katongole omugenzi kati n'abatuuza n'abagamba tuli basiraamu. Omusiraamu bw'abbanga riziki ye naye ng'etugasiza wamu ng'abasiraamu ng'agifunidde mu mateeka nga emmaali eno yalaali gy'atuleetedde. Miskini oba ogobaganya waaki? Muleke, kubanga teri Peetero agenda kuzimba muzikiti, teri Ronald agenda kuwaayo bills za muzikiti z'amazzi, era bakatongole Musa be balina okuwangayo bills z'amazzi abagagga b'obusiraamu. Lord Mayor n'avaawo nga akkiriziganyiza bulungi n'omulangira Kasimu Nakibinge. Tayi bya Utoda tubiveeko. Lord Mayor meeting yali ya misana lwali lunaku lwa Monday, akawungeezi ku ssaawa 5 ez'ekiro yali kabbinkano ku Bukedde. Utoda ebbabubbi bantu teyina kyeteekamu, ngenda kulwanagana Utoda eringanga ekama obukami tewante buwata, ekama bukami tewante biwata. Era abattakisi ababuyabuya ne bamugoberera. Naye abattakisi wakati wa Utoda ne olwaleero kye mulimu olwaleero kyekisinga okubanyigiriza? Lukwago yabayamba oba yabatomeza? Utoda yababinikanga emisolo gye bababinikibwa essaawa eno. Utoda yabatulugunya nga babatulugunya essaawa eno. Katongole mwatambula naye okuva mu mwaka gwa 1989. Omuntu azze kuba mmeeya 2011 ekintu kye yasookerako mu manifesto ye kubajja kuwammwe gwe mutambudde naye. Twebuuza biri bitya kati wekuzzayo ku kibuuzo? Lukwago toyina maanyi, toyina buyinza, toyina sse. Obuyinza obwagoba Utoda wabujjawa? Obuyinza obwakutusa okutta Haji Katongole nga munaku wabujjawa? Abaana ba Katongole ne batuuka ku mbeera etuuka okuwammanta kye bali. Omulimu gwa taata waabwe wagusaanyawo, taata waabwe n'afanga mwavu, taata waabwe n'afanga munaku. Era okuggyibwawo kwa Utoda fwe kwatta Katongole. Nkiddamu, okuggyibwawo kwa Utoda puleesa za Katongole we zaalinnyira Haji Katongole. Haji Katongole n'atandika okulwala. Haji Katongole teyaddangulwa ekukkakkana nga Haji Katongole atufuddeko agenze mu ntaana. Naye nga Lukwago y'ensibuko y'okufa kwa Katongole atugamba talina maanyi, atugamba talina buyinza. Obugoba Utoda wabujjawa? Nsonyiweko, obugoba Utoda wabujjawa? Obujja Katongole omugaati mukama wabujjawa? Bannakampala muligenda okumanya nti ekizibu kyammwe, bannayuganda sijja naga bannakampala, bannayuganda muligenda okumanya nti Museveni si kyekizibu kyammwe kyokka. Nene be mutwala ng'abanunuzi nabyo bizibu byammwe. Mugenda kwekanga nnyo ate mubakyawe nnyo kubanga bakutulugunya. Ono yasooka kwekubira disclaimer, siina ngeri gye nnyinza kukutaasa, ate mu bakutulugunya siriimu. Naye ng'ezijja okukutulugunya zisimbulaawo wennyini w'alina office. Kale lwaki takukubira essimu? Lwaki taterawo bayinfoma ti bannange leero bagenda bayoola mugjeewo ebintu? Kuba ezigenda bayoola zisimbula w'alina office.
ne bamala obbayo anaganze sirina buyinza bukuyamba era sirina busobozi bwonna bukutaasa naye nga weebuuza enkyato jjoti okutusaba obululu okukuzza mu kifo wootasobola tuyambira wootasobola tutaasiza kitegeerekeka g'ofunirawo omusaala ssebo ffe tuliwo okugaggawaza tuliwo okukolerera toyina maanyi toyina buyinza n'emiitingi z'abammeeya we zituula e Bulaaya gwagenda tewali ssente eyingira mu kibuga nga nsake nga Lukwago tagiyinaako mukono gw'okola gwakusaka we bajjulira totuulawo n'enkya n'oddayo n'osaka obuyinza obugoba butodda njagala mbazibula amaaso Lukwago mu bigambo by'obutambi ngenda bufuna mbubaleetere nakaliko n'akabinkanaako n'emiitingi nagimanyaako ng'omulangira abayise kakati Katongo oyo Lukwago njagala mubalage nti amaanyi agalina obuyinza abulina obusobozi abulina kubanga kyeyatandikirako kukola kale twatugabe by then yalina amaanyi nga katta kyalina maanyi ekyo kyeyalitandikiddeko kukola kyakwonoona si kyakuzimba y'amaanyi ago ge yatandika nago oba ge yali akyayinawo yali alaba nga galina tutandikira ku butoda nga gwe omusiraamu leero Yidi Katongole yalisanga family mmeka Haji yalabiriranga abaana b'abantu bameka yalisanga abaana b'abantu bameka yasaddakanga wameka yasalanga ebisolo bimeka ku mizikiti egy'enjawulo ne ku byalo eby'enjawulo gyawangaalira gye bamuzaala ewali omukyala w'ejjini buli maka ga Katongole mwawunyanga evvumbe ng'ate siri aba mu maka ge bokka wabula families ez'enjawulo n'abateesobola nga balya Katongole besides Katongole ng'omuntu golowooza butoda ku lunaku olwa Yidi bameka abalyanga ekyemisana nga bayita mu butoda basiramu bameka abasiibanga ne basiibulukuka oba ne basiibulula abantu families mmeka ezasiibulukukanga nga ziridde ku butoda oyo bwe yajja yatandikira ku butoda okumenya n'alayira nti agenda faafagana ne butoda n'essaawa eno mulimu tugamba temwagala mulwanyisa baganda bannammwe biki nga ne mu bya mpuuga aganya otuwa endowooza wadde nga Lord Mayor agenda tuga muganda munnange naye nga ne Katongole yali muganda Katongole yali musiraamu on top of that yali azizza gwaki okumusuuza butoda ffenna tukimanya abali mu bizinensi ya takisi be baani leero olowooza lwaki drone nnyingi zigenda ziwamba Kigege omanyi lwaki ziriko bannannyinizo waliwo abali mu bizinensi ya takisi oyo yasooka bakolera n'agoba Katongole mu butoda aleeta abanyigiriza abanyunyusa abatakisi munjulire mwenna mu paaka ez'enjawulo ne ku stage ez'enjawulo mumbuulire butoda yalimbye okusinga kye muyitamu olwaleero Katongole yali mubi okusinga kye muli mu kuyitamu olwaleero sirina maanyi sirina buyinza annange bandekera bijegere tebirinamu obugoba Katongole wabujja wa musajja gwe obugoba butoda wabujja wa Katongole okutuuka okuttula ebirwadde bye ebyamutta era mmwe abajejembuka na muganda munnange musiraamu munnange Katongole yali mululu Katongole yali muki oyo yennyini saawa eno azannyazannya bu public sympathy neyeekolakola buno neyeekolakola ensirina maanyi nange sirina maanyi ogugoba Katongole wagajja wa musajja gwe ebintu ne bigenda mu maaso mu kibuga abantu ne babasenda obutale ne babwokya abakyala ne babagoba ku nguudo abatembeeya ebintu eby'enjawulo ng'ekikwekweta ekibagoba kisinziira ku ofiisi yo woyina ofiisi wennyini basimbula ku state hall emmoloka ezo eziriko obutimba zivaawo ng'okimanyi zijja cooperation kale nawe kolayo ejja eritulabulanga bw'oba tosobola tutaasa lwaki tokolayo ejja eritulabulanga nina obusungu leero wadde nga soogeza busungu naye mbadde wano nenzijukira Katongole yasaddaakiranga bameka ku Yidi Haji wa butoda yasaddaakiranga bameka ku Yidi banaku bameka abaalyanga ku Haji Katongole ku Yidi ng'eno bamisomo gy'abantu bameka egyafa olwa Katongole okuva kubanga olumba olwatta Katongole lwava mu butoda kuggalwawo omanyi kye kitegeeza olabawo bannabyabufuzi abeera mu kifo n'ayagala okukifaanana naye omanyi kye kitegeeza okubanga mwatandikawo ekintu kyammwe ng'abavubuka Ssengoba Katongole n'abalala mu 19 ne mukivuga omuntu n'ava e Masaka mwakitandikawo asoma n'okusoma ng'ali mu bibiina bye ebisooka
famire z'abantu zirya ku mulimu guno wabula yatunulidde kimu banyigiriza abattakisi babanyigirizawa kati obayambye ekyo okuva lwe wajjawo munywanyi waabwe luli Katongole bakwatanga emmotoka nga Katongole simu emu alo bagikwatiddewa motoka eyo lwaki afande bagikutte emmotoka anti terina bisaanyizo mwami Katongole gisigaze ku kugundi kukabangali kw'obadde ogitaddewo bagita kasiringi eneesika ogitwale mu garage bagikole tomutanga tennaggwa bw'atyo Katongole bwe yawewulanga ebizibu by'abatakisi mu Butoda ng'alina connection esobola okwogera n'aba bakutte onaali awo nanjigire mu bulago sirina buyinza obumugoba wabujjawa musajja gwe obumugoba wabujjawa musajja gwe basajja mmwe muli kizibu kya Uganda naye ensi tekimanyi nti muli kizibu kya Uganda toyina maanyi ani yagakujjako era yagakuddiza atya osooka omuggirewo Butoda ne Katongole obakuba ettale eyo gye wageeyazikagano neyo kale oba seekyo oveewo kati ate nawe nkutandiseeko nze ndiwo okukolera abantu ate gwe chairman Nyanzi yambala kati nyize